Nuupu yabbye akalulu ne batulugunya mu field. Emmamba ze mwalabe mu field zabadde za Nuupu. Bakanga baana babadde bajjati abambadde obukokolo babadde ba Nuupu. NRM tutwala mu court okubba akalulu kabwe n'okubatulugunya. Abaka parliament bageze basisinkana omukulembeze waabwe era mu mawulire mubiwulidde batutwala mu court. Kakati omuzannyo gwe baali baagala okuzannyira Ssekanyonyi baali bagenda kosa chairman we NRM yali agenda okuyiwamu obululu. Era abaana nga batubulya nti tuli wano tugenda kujja bano ne baleeta ba Kifeesi okuva mu Kisenyi. Kashiwade tebatamanyi nti eri Gaza naffe tugitegeera bulungi ne tubateekako muntu ku muntu bwe wabeera owenaalemu ne tumwekenga n'abaana batubulya nti oyo mumulaba be babbi ba wano. Ekirungi ky'obululu buli omu n'abantu b'omu kitundu bamanyi ababbi baawo nono tagamba Eridia tebadde batugamba oyo musonge naye babadde baabo so baafunye omukisa omubi ab'e NRM nti intelligence yaffe ate eri beyond ya government. So njagala okutegeeza bannayuganda nti ekyalabiddwako mu Kawempe ne ssente ezaateekeddwa mu Kawempe zabadde zisobola okuzimba district hospitals 10. Sente zayiwiddwe Kawempe nkubuulira baleeta accountability. Kaakati kankubuulire kye basooka okukola bino bye twagamba nga be bajjako abantu ne Newnambooze bagendanga ku nnyumba abamu baakuwanga okusinziira ku buzito bwo naye batandikiranga ku mutwalo mpaka ku mitwalo 10 owaayo nini namba ngomanye ebigambo ebigambibwa olunaku lwogezaako okulinnya ku polling station tukuggyeko details zonna ogenda kusibwa. Bwe nkubuulira kinako obukakafu ekyo bw'aba wakana tuddayo ffenna recording zezimu ziranga abantu bajja ne batureportingira eno intimidation kugambye badde mu phases nini namba nga bagiwandika naye kakakkulizo kwata ssente tolinnya ku polling station. Kati kino kyolabye ekyaleeteddwamu emmamba kwabadde ku enhancing intimidation ku last moment nti abantu abasingira obusirikale wadde buyingiddeyo wansi tewabakafuluma temufuluma mu mayumba temukola ki jjukira emmamba zayingiddewo kusaba 6-7 eno levota turn up sigamba nti abantu badde tebaagala kulonda but processes ezo nezo abayisiddwamu so kati nagamba accountability zenkugamba ennyonyi ezo emmamba abasirikale ebikiba RDC emmotoka ezo zonna ezazze singa lidi yakubulya ssente entuufu nze nkugambye twabadde tusobola okuzimba amalwaliro 10 mu district ez'enjawulo nga naye yange zasemba buli abatalina district hospitals. Ono batasobola kwogerako munnamawulire babbalamu ba prime minister nze mboogerako kuba ogwange gwakuba checkinga walaba honorable prime minister Nabanja bwevaayo nakugamba nti Namugga ne Muwanga Kivumbi twabba obululu era twabutiikingira Jjinja ewali ekkolero y'Ejjinja. Kakati prime minister w'eggwanga omulamba novaamu statement bwekyo naye Namugga omulaba atambula nze simanyi nalinda Nabanja nkwatira ko nafuba nnyo okulaba nga ntambula buli wamu nga mulisa ku mikutu neeraga ngezaako mutegeeza wendi nga ne ku marediyo ngenda asobola okunnoonya. Ekyamazima tulagajjalidde nnyo ebifo by'obukulembeze bino to the extent nti omuntu kati alaba prime minister ng'omuntu wa bulijjo mwabasinga mwalabe prime minister nga kuba campaign prime minister nazina nayawula nawanika okugulu nazina kati bo balowooza nti you are mobilizing prime minister bw'ogenda eri ekifaananyi kiba kyanjawulo. Era bw'ojjaano ku TV ng'oyogeranga prime minister kati nze kankube naatera obbambula bw'ojjaano ng'oli prime minister n'oyogera ebitagwa mu prime minister nze nkwambula n'oyogera nti kaakati ngenda kwogera ne honorable Nabanja omubaka w'Ekakumiro kubanga kiri njagala nkikwambula because you've not lived up to that. Teri agenda kusanza bwa honorable mu kitanda. You must be seen to be an honorable. Bw'obeera premier honorable Nabanja prime minister wa Uganda ebikuvaamu ebitaabeere bya prime minister nkulayirira tugenda kuteeka ku level kw'olina okubeera. Yabadde Kawempe n'agamba ab'Ekawempe nti ab'Ekawempe mubadde temufuna services ffe ebibaluma tubadde tetubimanyi era bannakawempe mulina all the reasons to get tired of this government. Prime minister wa Uganda ffe tubadde tetubimanyi anti abakiikirira wano alabika tatutuukako bulungi mulonde Nambi ono ajja kuba atuuka ne mu kisenge kya president. Can you imagine? Ffe tetulonda bakulembeze genda mu bisenge by'abakulembeze baggwanga tewali tetulonda muntu genda kufukamira honorable Nabanja. For any sensible government there must be a clear system. So njagala okutegeeza bannayuganda gavumenti eteekwa okubanga etunuulira Uganda yonna. That is why you have abakozi ba government. Bwe Nabanja olina bagiso bwe tukulonda okuba leader wa government mukulu Museveni nga gwe president we give you all the structures okulaba kuba torch in every part of this country whether Namugga opposition yakiikirawo torch zo zirina okubeerayo okulaba nti bano bannayuganda bonna bafuna services. Kati eyo statement bweva mu prime minister nze munansonyiwa neebuuza nti maama ono prime minister ddala balonda mobilizer oba balonda prime minister. Era byebimu ku byababbalamu njagala bbalamu ajje Katemba mu buweereza ekifo ky'obwa minisita kinene nnyo njogera mpolampola baleme kumpulira ekifo ky'obwa minisita kinene nnyo bwe bbalamu okutandika minisita omulamba ali wali aparediza omwana w'abandi n'obupapula. Look at this man ono omwana nga alina kyakoze ekikolwa ekibi yita poliisi mbusimanyi bukonge biki omwana oyo yita poliisi emwinterveninge naye mubuuze.